mbadde mu Denmark wa mbadde mu America abaana ba student buli omu najja nga ali mu motoka n'avaamu n'ayingira class tebasoma tebafuuka ba doctor no ayinza okuyingira parliament n'abbamba ebbati yawulidde nti Katikkiro wa Buganda yabadde ayogera ku kintu ekyo naye abadalimba Katikkiro wa Buganda yabadde alimba nti no waliwo license eyabalimi b'emmwanyi naye yaweereza obubaka tekintu ekyo tekiriiyo. Katikkiro Mayiga agudde ku kyokya waliwo ebigambo ebyamutumwa okugamba Abaganda mu Buganda kaakati ono n'aseesetuka n'ayogera ebitaamutumwa kati ogenda kuwulira omuliro kibooko zengedde mu State House kyokka nga ye omusajja amayiddwa nga Bujingo Niyonzimana owa Pentagon amawulire gamaze okufuluma ono yandibanga akubiddwako ekibaati mu Europe tagenda kuddamu kusala yadde okulinnyayo ekigere kye ebigambo byavudde ku Suzani Makula Kuwalampa Bobi wine kaakati nno mukwano gwange mpuliriza bulijjo twogera ebigambo bino nga mulowooza nti Kyagulanyi wa mannyo wenu naye kaakati bwino wuuno kugambye Bujingo kaamaze dde okubeera nga kamujjuutuka ebigambo ebyalinga eby'olusago kaakati bimuzaalidde ebitukula kyokka makaayi byazalira ku nsiko ye mpuuga ampuliriza olwono teruggwa ebigambo byongera kubeera nga bivaayo ebirala ebiraga nti ono yalya ssente nadda ne mukati ne yeewogoma Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okukomerera omusumaali omuvanyuma ku musajja ono mpuuga ayongedde okwebinikako ettaka kyokka nga ye omukyala amanyiddwa nga Anita Among ono nga Speaker wa Parliament ey'eggwanga Uganda wenjogera olunaku olwaleero ono yadduse dda mu ggwanga nkugambye nti ebigambo bye yayogera nti abantu Abaganda tebafuna numbers ono n'alaga nti asosola mu Baganda kaakati byamuviiriddeko dda ebigambo mukwano gwange ebiringa enjuki era ogendo kakananga ono Uganda agifulumya talaba mabega n'amaaso yamaze dda okubinyika mu nsuwa kyokka nga ye muwanga kivumbi ebigambo naye mukwano gwange avuddeyo n'akuba mavivi ne yeetonda kaakati nga te Alex Mukulu akulaze nti Museveni tamutumangako genda mu nsiko kulwana ono agambye Museveni bye walwana tebituyamba bye walwana bibyo ffe tobituteekamu muzaffalo tujje mu bintu byo gano gonna ogenda gawulira n'amalala agasingako ono video soko ogituwere ekigalo ng'enkola yaffe bweri era ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe gw'omuntu wansi ogwenkyukakyuka kaakati okimanyi nti omulongo wase omuluutansozi yatuwa ku mafuta ne tubeera nga tutalaaga kantandike ne King Saha owulya ebigambo ono kyakoza Anita Among ajja kukyennyonnyola omwanyi mumugambe nti tutuuse omwanyi yaffe weetale kola bibyo bwene ebirala byo bireke abulako mugambire Abaganda bamukola kinyabula mugambire sibe bakwata mu bizigo byonyabula kakati mu ntandikwa nkunyonyodde ne nkugamba nti mpuuga Mathias ono yamaze dde okubeera nga yeerabisa nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu bwe yatugambye nti bano abasajja bonna abakolera mwami Museveni era n'ebigambo bino si bya Mongo wabula bigambo byabo abakolera Museveni kaakati nno bwina amaze okubeera nga era asoosotolwayo n'abeera nga Mathias Mpuuga kennyininyini avuddeyo ku luno naye ebigambo byayogedde mukwano gwange mpuliriza toyinza kumanya nti ye Mpuuga oli eyali leader of opposition omusajja yayongedde okusereba nga n'ebigambo byayogera byonna bimulaga nti atumwa butumwa buli kigambo kyayogera okuva ku kisooka mpaka ku kisembayo ono takyetegeerera wabula bategeerera mutegerere olunaku olwajjo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu yabadde wali ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform ku Kavule e Makerere n'avaayo n'ategeeza n'agamba nti bano temugenda kubalabako nga bavaayo okondeminga Amongo wabula mujja balaba nga beekaza nga bamuwolereza nga baga ati byogedde si bituufu ebyo bipangirire mwenna mwabadde wano ne mulaba omusajja ku CBS ebigambo bye yayogedde byadde biwuniikiza ensi eno ono ng'agamba nti Amongo tannayogera ku bigambo bino kaakati nno mu mbeera eno njagala nnyo nkulaga ekigambo kino nga tutandikira ddala ku ntandikwa obuvo n'obuddo byonna obeere ng'obitegeera kaakati nno nga sinakutwala wa Mpuuga bw'avuddeyo n'atandika okubeera nga yeekaza n'okubeera nga agattirira ebigambo oba oli awo ebikwata ku mukama we Anita Among omu ku baamuwa omulimu ogwa komishona mu Parliament kubanga NUP ono yamugoba dda ku bwa komishona n'asigalayo lwa Amongo ne gavumenti ya mwami Museveni oluvannyuma lw'okubeera ng'omusajja ono yakwata mu kittavu ky'Abannayuganda n'abbamu obukadde 5 n'akulita nabo kati wuli ebigambo bya Pulezidenti ebyaviiriddeko Mpuuga okwenyanyamula naye abeeko ebigambo byayogera ku Anita Among
Anita Amongo ebigambo byayogedde si bigambo bye, ebigambo bya Museveni naye okusingira ddala bigambo byabo bakwano ba Anita Amongo. Lwaki ngamba bigambo byabwe? Mwabalabyeko mu parliament ng'ensonga y'enkulu ennyo ekwata ku bantu be bagamba nti babagala nnyo, mwabalabyeko, mwabawulizzaako. Kibeewuunyisa ne mu ngeri eno lwakuba ensonyi zikyali nnyingi, naye jja balaba nga bavuddeyo n'abalala batandise dde okuvaayo okubikkirira Anita Amongo. Mujja balaba nga bafuwa nnyo okubakonvinsinga mmwe, okubalaga nti omuntu abanyigiriza ye mukwano gwammwe, ate omuntu agezaako balwanirira ye mulabe wammwe. Mujja kubalaba nga bafuwa nnyo. Tekyewuunyisa yagadde bajjukiza nti abantu abafaanana bwe batyo bassebo ne bannyabo bye boogera just biba birowoozo byabwe, nti anze ndowooza bwe nti ebirowoozo byange byawukana ku bibyo. No. Kakati nno omusajja ow'ebitaano finito oluvannyuma lw'okulya pulezidenti ng'atandise okubeera nga avaamu ebigambo eby'ekisajja kikulu era ebigambo ebiri ku mulamwa ebizimba ensi yaffe, ono ng'atandise okubeera ng'akuba amafumu n'ebituli mu basajja bano bawololo aba sipiika Anita Amongo. Kaakati nno omusajja mayiddwa nga Mpuuga yavuddeyo ne yenyanyamula n'ayogera ebigambo bino nti ekikyamuganya okwogera mbulwa kuba Honorable Geoffrey Lutaaya nabo badde balina okubaako bye boogera. Sooka oli ebigambo by'omusajja ono nga yenyanyamula ate nkutwale mu nsonga ennene. Ebirowoozo byange ku nsonga nabiwaddanga binayogedde ku nsonga ya penalty, oba oli awo singa saaliwo mu budde obwo singa emboozi y'emmwanyi ndala. Ekirala bwetutulako wansi abamu ku ffe kiwanga omukisa n'ababaka abalala okubaako bye boogera. Parliament si yange nzekka, tuli ababaka 5, olaba ababaka atafunanga mukisa kulabibwa sipiika. Ensonga ng'eno erimu ebbugumu bwejja, kikulu ba senior okubeerawo okulambika ba junior. Naye ne ba junior okuweebwa omukisa ebirowoozo byabwe okuvaayo, temuwulirangako ababaka abagamba nti tubasiikiriza. Kakati nno oba oliawo munnankyukakyuka ayinza okwebuuza n'agamba nti lwaki master ate omusajja ono finito omukomezaawo ku mukutu gwaffe n'atandika okubeera nga yenyanyamula ng'abaako ebigambo byayogera ebitaliimu yadde makulu. Kaakati nno oba oliawo tubale tulina okubeera nga tukomyawo ensonga eno okusinziira ku pulezidenti ebigambo byayogera olunaku olw'eggulo ng'ali wali ku kitebe kyaffe ekya NUP yakakasiza nti abantu bano mwe mubalinde mu resettlement ze banaavaamu. Era kaakati mumaze okuwulira finito ye engeri gy'atandise ebigambo bino n'engeri gy'abyogedde ng'ono ategeeza nti si buli ekiri mu parliament mbw'alina okubeera ng'akyogerako. Kati kino nga kiraga nti omusajja ono oba oliawo oyo omu ku baatumwa era ng'ali mabega wa Anita Amongo ebigambo bye yayogedde ebyawulayawula mu Baganda. Kakati no mu mbeera eno Anita Amongo ng'akazito kamaze okubeera nga kamuyinga era ebigambo nga bimufuukidde ebigambo. Kakati ono yamaze dde okubinyika mu nsuwa n'afuluma eggwanga Uganda nga tena bugisimufungize. Era wenjogerera omukazi ono taliimu mu Uganda, ali mu ggwanga lya Ghana. Kakati nneeno wabaddeyo olukuŋŋaana olw'abasipiikazi ab'enjawulo, wabula omukyalo ono mu kusooka yali alaze nga atagenda dugendamu. Kakati n'ebigambo bino kasita byabaluseewo ampuliriza ono n'agati okufa n'obutanyagwa. Kakati wano omuntu ekiwejjowejjo alina kukimalira mu lukuŋŋaana luno olw'abasipiikazi ab'enjawulo mu ggwanga erya Ghana. Kakati nno ono yamaze dde okubinyika mu nsuwa era nga wenjogerera ajjukira nti ono amawulire gaafuluma nga galaga nti Muhammad Nsereko yamusaba omutitimbe gw'ensimbi, olwo bwe yamuwa ensimbi n'amugamba nze guno gwonna omuli oguli ku intaneti oguli ku linnya lyo ngenda kubeera nga nguzikiza gwe kwata bukwasi ssente ebisigadde obindekere. Kakati noono essente ng'egye ziriyo nti zivuluuja buvuluuja naddala bannayuganda abataliiko munnanga ayamba ezo ze bakutene ba Muhammad Nsereko. Kakati Muhammad Nsereko kwe kugenda okulumba omukyalo ono amanyiddwa nga Makula, ono mukyala wa Bujingo Niyonzimana. Kakati kwe kutuula ne bateesa nti omukazi ono Makula alumbe pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati olwombo ebya Anita Amongo n'ebyemmwanyi za bannayuganda okuziba kwakulako mbu bijja kusirika ku intaneti. Kakati bannayuganda naye ekirungi kyabwe nti amagezi basuza ga Wakayima bagambye ono diversion ewedde emirimu tetujja kukufaako gwe kakazi gwe, tukyali ku nsonga emu. Anita vaayo weetondera Abaganda ku bigambo bye wayogera ebisosola mu mawanga, era naawe Museveni va ku mmwanyi y'abannayuganda. Kakati nno sooka oli ebigambo bino Anita Amongo ng'amaze okudduka mu Uganda. Kulengeza sipiika palamenti y'eggwanga lino omanyi alabika mangu ne bw'abeera ali mu bantu bangi alabika mangu nti yoyo ewaffe
Anita Amongo akiikidde Uganda Nalongo mukyala Haji Magogo Hashim ngakutta omusalaba omunene bwati baguyita cross ngakutta omusalaba ali eyo Ghana ayinamu yabadde nga akutta omusalaba Nalongo kati yaliga ebagenza okuyita bakaba NRM nga speaker parliament y'eggwanga abadde mu katu olwa audio eyaliikinga parliament emaleve egamenti ebyo bagattiridde bigattirire eddoboozi eryavaayo eryawulirwa nga liringa eririmu ku busosoze. Parliament yavaayo neetangaza negamba nti yali AI artificial intelligence bagattagatte mu kaseera kano speaker parliament Anita Amongo tamanyiddwa Rada mu ggwanga taliimu ali munda mu ggwanga era Ghana ekibuga akula waliyo ko lukuŋŋaana olimu ku ba speaker ba parliament abawerako yagenze eyo kati bifaananyi bye tulengedde of course. Kakati nno ebigambo nga bwe mbikunnyonnyodde era nga bw'obiwulidde oba oliawo nga bw'obitegedde kakati nno speaker yamaze dde okufuluma eggwanga Uganda tetumanyi oba olukuŋŋaana luno bwe lunaggwa amangu n'embiro ono agenda kukomawo mu Uganda oba agenda kugira ng'akyali eyo nga yeekukumye ng'akyekwese kubanga ebigambo si birungi nnyo oba oliawo ku ludda lwe naddala eri bannayuganda oluvannyuma lw'okuvaayo ono n'akozesa olulimi olubasosola ate nga si gwe mulundi ogusoose nakukolera akatambi ne nkugamba bwe baali mu lutuula olw'okutambuza paaliyamenti okutalaga Uganda nga bali mu kibuga ggulu ono yavaayo nga Honorable Theodore Ssekikubo avudde n'ayanja motion ey'ogoba ba commissioners mu paaliyamenti. Anita Amongo yavaayo n'agamba twala eri akajanja k'Abaganda twala eri akajanja kammwe ak'Abaganda kakati ng'ono alaga nti Abaganda balinga balina kye baamuliira era ebigambo byayogera ebiseera ebisinga byakubeera nga abavvoola buvvoozi n'okubeera nga abalengeza kakati nno mu mbeera yemu mukwano gwange gwe atambula n'omukutugafu gwa AKTV nakunyoyera nti vidiyo sooka ogimpeera ekigalo olwo owulye Suzani Makula kyatuusizza ku musajja amanyiddwa nga Bujingo Niyonzimana owa Pentagoni kati omukazi ono okuvayo na lumba ya mwami Kyagulanyi Ssentamu Metembo kakati nno kizaalidde kyakiyawe ebitukula makayi byazaalira ku nsiko era nga kigambwa nti n'abagobereza abamu batuuse okubeera nga baga nti naye bannange kimala tujja wano kusaba tetujja wano kwogera ku muntu kakati Bobi Wine ayingiriramu wa mu nsonga zino oba oliawo eza Bayibuli oba eza Katonda kakati nno era ne kunaku olwa Sande abagoberezi bangi kasita omukazi ono yava n'alumba president ne balandika okubeera nga basituka mu church nga batambula bwe bagenda mpola mu ngeri eraga nti abasajja mwe ne mukazi mwe twabaguddeko muli bafere bufere mulekerawo okutufera kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo yali akunkumula okutu era essaawa zino yatuwadde obubaka buno obukambwe obukayira ddala ng'abwolekeza eri ewa Niyonzimana Bujingo kati nga nkujja mu bigambo bino by'omusajja ono ate waliwo ebigambo ebirala mukwano gwange ebikambwe nga Niyonzimana yandibanga agobeddwa mu Bulaaya oba Europe nga tagenda kudda mu kulinya kigere kye mpaka lwalingira eddongo. Bujingo yakakola statement eyanyiza nagamba nebaza government okumpa security. That man is an idiot. Government siye gaba security bakawesi babatta bakirumira bafa ababimaja batendeke Katonda yagaba security. What is your God? Mukama watakuma kibuga bakumi bakumira bwerere. How can you praise Museveni over God? Because that guy might be a devil worshipper and he put those people following that man. You are an idiot. Whoever glorify a man omuntu aglorifying amanyi g'omuntu notugamba nze Katonda yankuma Katonda gwe nina w'amanyi okusinga gavumenti ya Museveni Katonda gwe nina w'amanyi okusinga emmundu ne bajjeno bafa oyo asinga Bashir emisinga gy'alina ne Gaddafi Katonda yalina obukumi mu ebirokolero mu ebisirusiru ebigenda ewa Bujingo Katonda yagaba obukuumi Museveni si yagaba obukuumi Museveni alina ennaku emuluma Uganda emulemye okutereeza bajjeno babakuba amasasi okuva ku makya paka kiro Katonda yatonda Museveni yali waggulu yagaba obukuumi mugenda muri pastor bifere ne bigamba nti government empa security eyo tesobola kubawo without God. Bujingo yakoze iki amanyira Katonda zinagamba whenever you come and olumanyira Katonda mu kamera nagamba ebintu bisatu bikolanga kwezi nyizo kuba oluyine bansiba nagamba tozanyisanga Katonda atenze ng'okuba Lwaki wena kuwaza tozanyisanga Katonda nkutuusa ku bajjo ya Rabbi tozanyisanga Katonda ng'oyagala nkukuba oluyofe tozanyisanga kabaka tozanyisanga eddiini y'omuntu kituufu n'otunulira this fake pastor
nga he glorifies Museveni than God nga ne Museveni alina ebimuluma naye asaba Katonda buli lwajja mu kamera agamba Katonda nyamba Katonda jali kwata ababbi enguzi ya mulema yagikwasa Katonda amalwaliro gagaana yagakwasa Katonda bajenera babatta yagakwasa Katonda ngati Museveni yagaba security. Umanye kisere kizibu kyentuseeko kiseera ki kwezi ngenda kufuna zinta nandi sempola how can you say Museveni yagaba security? Are you a pastor? You want to tell people there is no God? Ngechawandika kika mukaba batakuma kibuga bakumira bwerere obusirikale bwamaje mukaba asobola kulasa kola ne bufenda ku bbiri obundu bwa Museveni bwachukira Gaddafi Bujingo aloza ti Museveni asinga Bashir amanyi nedda so aloza asinga bamubaraka abayije buti amanyi Lwaki nemwe bibiga mwe nebigala ekana ne byevulungula mu ttaka nga temulanda omusajja asinza sitaani Museveni ye Katonda wa Bujingo zate Katonda wange Katonda yatonde eggulu n'ensi ye Katonda wo ye Katonda wange osabira wakati nze sina wensabira kwa pasa byafuuka byaye kakati n'ebigambo nkugambye tebigwa malojja tujja kubiwulira byonna tubimaleyo era ensi esobola okubeera nga ebitegeera kubanga abantu bano tulina kubeera bwezi nga tubaanamya ensi ebategeere n'okubeera nga tubakunamya buli kigambo kyonna kye boogedde ekitajja mu myaka gyabwe tulina okubeera nga tukifulumya kubanga bano baamala dde okweyoleka nti balabe eri ensi yaffe bano balabe eri Buganda bano balabe eri Uganda kubanga omusajja ono Nzimana Bujingo musajja muvandimwe mutuusa awedde emirimu munyalwanda awedde emirimu kaakati ono n'ensi yaffe Uganda tajagalirangako ddala kusasa abasajja Kabaka n'Obuganda bonna era kyova olaba ng'alumbira ddala mwami Kyagulanyi kubanga ono akimanyi nti ono yakulembedde omumuli ogw'okukulembera Abaganda okuddamu okwenunula n'okuzza Obuganda ku ntikko kussa ennono zaffe ng'Abaganda ozikomyawo kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange ali ku mukutu gwaffe pulezidenti amanyiddwa nga Kyagulanyi Center Mitembo wali Kavule yamaze dde okubeera ng'oba oliawo naye ebigambo abiddamu ebya Bujingo ono naga nti ebitalina makulu temubiwanga makulu ebitalina makulu mu byesonyiwe temugezangako okubiwa amakulu ebyo ebyaba Bujingo kaakati no Yejjusa Museveni yanazikala kubanga ono emyaka gy'amaze mu buyinza obw'eggwanga Uganda mbiyitirivu gigenda kukunukiza myaka 4 kakati ng'ensonga zino bannayuganda bangi abazitunuulidde n'engeri eriiso ejjogi kakati muno mulimu omusajja amanyiddwa nga Alex Mukulu omusajja ono avuddeyo ng'ayogera ku nsonga ez'enjawulo era ku mikutu egy'enjawulo wabula ng'omusajja ono alaga nti ensi yaffe okusinziira bo nga abasajja abakulu bwe baagirabanga mu myaka egy'edda egy'aboobote egy'abaamiini kaakati nga bano balaga nti eno ensi yakyuka ddaddadda era yaddadda nnyo emabega okusinziira ku bigenda mu maaso mu Uganda omusajja agamba nti okusinziira ku biriwo essaawa zino abasajja bano nga bwe bajja mu gavumenti yaffe ya Uganda nga banaku nga baavulunkupe abaavu libe emponga byoya kaakati bafuna ku ssente baafuuka ekirala omusajja agamba nti bano okubeera nga embeera gye bayitamu yabanyiga nnyo n'okubeera nga baalwana nnyo okubeera nga bafuukako ng'abantu kaakati mbu bano ennaku gye baayitamu bamaze dde okubeera nga baagala era ennaku y'emu erume eyonke butaaba abaana ba Uganda wabula bano babaweereza obubaka bwenjagala owulire obukambwe nga tebanalowooza ku nsonga eyo n'okutulugunya n'okubonyabonya bannayuganda naddala abo Abaganda waliwo obubaka bwabwe okuva omusajja ono amanyiddwa nga Alex Mukulu bwenjagala nkuteremu obuwulire wabula nagambye omulongo wasse omuluutansozi ayina ekizibu ekya buli kale oba oli Bulaaya kona ku musajja ono ku direct call oba ku WhatsApp olwo togenda kusituka kulinnya nnyonyi kujja gy'ali gwe muwe bikikwatako ebisigadde bimulekere ono ajja bikumalira bulungi nnyo mbadde mu Denmark mbadde mu America abaana ba student buli omu n'ajja ng'ali mu mmotoka ye n'avaamu n'ayingira class tebasoma tebafuuka baddokita ayinza okuyingira parliament n'abbamba ebbaati neba n'abaavu balunkuseere bamayiro 2 mayiro 6 abo ne bayingira kutufuga tulina obejjamu n'akakasa nti naawe kye yayitamu oyino kiyitamu akubonyaabonya ate gwe akukwatibwa n'obujja nti lwaki tewabonaabona nga ye kakati nze abantu bankwatibwa obujja nga ggwe nkwatibwa obujja oga nti omusajja oyo nga yeepanka yeeyagala ye buli kasi ye lwaki ye tomanyi gye nakulira kakati goleeta ennaku yo gye wakuliramu oyagala mbeere nga ggwe abakwatibwa ennaku gye bali nze sikuliiko bujja sinnakumusajja ye nga yeepanka oyo ate tebakwetaagirako ddala baga lwaki weeyagala obalabye kubanga baagala mboneebone nga bo bwe baabonaabona nze siri Kristo ye yabonaabona ffe tufune kiki dembi ne tulifuna tobeerangako Kristo
mbonebonera abantu bafune eddembe ndeka nze siri kristo nafuna ddembe lya kristo naye siri kristo owulidde kati bakwatibwa obujja kyekirinawo n'abantu bakwatibwa abaganda obujja lwaki be bali mu capital city lwaki be bali wano gwolooza ebitawanja abantu wano eggwanga abannanga batuulizamu abamanyi katonda gano mazima nze ntaasa na mazima nange ntiisatiisa n'amazima amazima gali nti omuntu ayinza okukwatibwa obujja olw'embeerayo ng'ayagala obeere ng'ofaanana nga ye byeyayitamu nga byolina okukola ki nayita mu tanuulu nange mpita mu tanuulu ndi tofaali leero ye olutalo lwo waliwo olwana lwange nze nange nina olwange terumpisa mu tanuulu olwange lumpisa mu jakuzi wangi ogambye olwange terumpisa mu tanuulu mu jakuzi oba ekintu ekifaanana bwe kiti owulidde lwe lwange okwowa olinya ennyonyi n'owulira bubi naye ono ye ayagala kutambuza mayiro 6 ate ayagala naye akikuwulize saagala esaawa zino tokwegayirira olinya ennyonyi ogamba wazikoowa nakoowa ennyonyi nze saagala kakati nno ebigambo biwulidde babyolekeza eri General Museveni bw'obanga wayita mu tanuulu tonyigiriza bannayuganda nabo kubeera ng'obayisa mu tanuulu kubanga ebyokuyita mu tanuulu byo tewali yakutuma ffe tetuli mataffaali kaakati emirembe gyakyuka buli omu akola bimunyumira ebyokuwoza nti wanunula Uganda tewali gwe yakutuma kuginunula wandigirese omuntu omulala yenna alumirirwa ensi ye yandiginunudde oba ffe twandikuze ne tugyenunulira kaakati n'ebigambo bino si bye byokka ebibadde awo olunaku olwaliro nakugambye nti Bujingo yandibanga ekkubo oba ennyonyi emwolekeza mu ggwanga oba amawanga aga Bulaaya yandibanga ono agifuuye mu ng'ombe oluvannyuma lwa mukazi we amanyiddwa nga Suzani Makula nkugambye ng'ono ye mukazi gwe yazzaawo oluvannyuma lw'okubeera nga yaweebuula n'okujolonga n'okuweebuula omukyala amanyiddwa nga Teddy Bujingo onono nga yali mukyala wa Bujingo ow'empeta kaakati ono Bujingo yayawukana naye mu ngeri eyasitolinzirira nga siri kuddira era kusika omugwa kwali kw'amaanyi nnyo omusajja ono n'atuuka n'okulangira omukazi mbu mukazi wattu yali alina ekikulukuto nga kimaze emyaka egisukka mu 10 ate mbu ng'ali mu bufumbo kaakati ensi ne yeebuuza omukazi amala atya n'ekikulukuto emyaka 10 nga musajja gwe ogambye nti olina amaanyi okuva eri ewa Katonda owonya buli kika kya ndwadde omukazi owuwo n'akulema okubeera nga owonya ng'okuggyako okwekwasa okwagala okubeera nga akola obwenzi kaakati nno omusajja afunidde obubaka obw'enjawulo ate nga bukambwe nnyo okuva e Bulaaya bamaze dde okubeera nga bamuteeka ku nninga n'okumussa ku musito n'okubeera nga bamulabula nti bino byonna byagenda ng'ayogerera pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'ataabikomye oba oliawo bw'anaasala ekkubo n'ayingira Europe naye eyiye bandigivuunika era ebigambo bikulu nnyo binene nnyo wabula saagala nnyo okubeera nga mbikwogerera n'okubeera ng'omusajja ono bituwadde mbimwogerera njagala obiwulye butereevu nnyo nga bw'obiraba olwokakase Bujingo nti eyiye mukwano gwange mpuliriza esiridde nga yemulaba ninda kibaasi kyange naye kulentula makantu ku street wano mbeko kyengambe eggwanga ebikulusi bikusukkulumako kati mbadde wano nga ndaba ensi erwane Makula nze Makula gwe mumanyi mulala kumeze mumanyi Makula yasooka nakujja wange Cleberson yamusinga ayaga kubira mu gagame eyembwa yajja omanyi Katonda muzibu nnyo waliwo omuntu yanibadde nga fazaali obwavu afa mwavu omuntu yali abadde omwavu ennyo bwafuna sente afuuka ekitalo kuba Makula nze gwenzijukira eyo Makula yajjanga n'empale ya wakati evuddemu erimu ekipiri nga nika egoba asidde oyinza ogamba afuka asidi nga mwavu muzibu ng'empale ekuuse eringa bugoogo Zoena n'amwagala awo Rasta n'amwagala Bakebase bamusembeza mu gagameero kati mwebye muli mu mutinkiza musebe mukozi wa mukasi ne kasi okwebandiikayo simwe muno bwalo wali butopu musiba yibuweereza waliwo omugaga yalebe ku Makula ebiseera ebyo Makula babeeranga eri mabigango omugaga weddemu gwasenya era Makula omuwunzika bw'ati asema misolo talina kiddako oyo ali ku Bobi Wine avuma kati wuliriza munayina message okuva eri abasiyazi ketukwata ku Bujingo ketukwata ku Bujingo tajjanga mwiro tugenda musiyaga mwaka akanya akatalaga wakati tumusiyage mabiga genenga ina atonyi twetaaga kulaba nga Bujingo wansi avunze era tetumukwatako mugambe sodomite mulinze mama gudde ku Bobi Wine gwebwa embwa endwadde ya rebize badde wano omanyire Bobi Wine gwe Makula gwe matako gwembwa kaakati nno olutalo olwatuusa Museveni okufuuka omukulembeze ow'eggwanga Uganda lulimu ebintu bingi era ebimu ku bintu bino
njagala nkuze emabega katono nnyo nsobole okulaga abasajja bano obubi bwabwe n'okulabula okwakolebwa ng'omusajja ono tannajja mu ntebe ya ggwanga Uganda. Waliwo okulabula okw'omuggundu kyokka nga kya nnaku nnyo abasajja bangi abaalabulwa ku Museveni ku nsonga eno era ng'essaawa zino wenjogerera kaakati bonna weebali balamu wabula ng'ebigambo byabadde dda ku matama kubanga bano baalabulwa wabula nga tekisinga okubeera nga kikwasa ennaku oba ekikwennyamiza ng'omusajja eyabalabula n'ababuulira akaama n'abawa obuvo n'obuddo obwa General Museveni musajja wattu yafadda ate nga teyeefiira omusajja ono battamutte kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewunyisa nti ate omusajja ono yayamba nnyo General Museveni okubeera ng'afuuka omukulembeze w'eggwanga Uganda kyokka ono okwandibadde ng'okumusiima olwatuuka mu buyinza musajja wattu teyawomerwa na ssente zino eno nga bamaze okulwana teyanyumirwa na bulamu obwabwe bwe balibena okubeera nga bayitamu oluvannyuma lw'okuva mu nsiko okusimatuka ebikompola okusimatuka amasasi ono teyanyumirwa abasajja baamukako ne bamutugumbula ne bamutta busimbwangu obw'ekitalo kaakati eno yonna embeera ogenda mu maaso waliwo okulabula okwasooka okujja ng'okulabula kuno baalabula Abaganda ne babagamba nti omusajja oyo Museveni temugeza ne mumwesiga omusajja Museveni temugeza ne mumuwa obuwagizi okujja ku gavumenti eriko kubanga bwe munaabuwa obuwagizi mweke nnyini mugenda kuba mwesimidde obunnya mugenda kuba muziise ensi yammwe era n'akikola yenna akikolanga ku lulwe kaakati omusajja n'akola okulabula wabula okulabula kuno baalabula abantu bangi abawerako era mu bantu abaalabulwa mwalimu Alhaji Nadduli ono tatawo mugenzi amanyiddwa nga Jakana Nadduli musajja wattu omu ku baafa era ku ligimu eno ya Mwami Museveni nga n'ekyamutta musajja wattu naguno gwaka kikyatankanibwa oluvannyuma lw'okubeera nga alumbibwa accident yali enkambwe ono n'agisimattuka kaakati bwe yasimatuka accident eno omusajja bwe yazza mu ddwaliro baamuzza mu ddwaliro teyasobola kubeera nga asimatuka bw'atyo n'afa wabula ng'omusajja njagala muteremu akatambi kano ng'alabula era nga omu ku bantu be yalabula ye taata w'omugenzi Sulaiman Jakana Nadduli amanyiddwa nga Alhaji Nadduli asangibwa e Luweero nga baamulabula ku nsonga ya Museveni n'atawulira bigambo bino bikulu nnyo binene nnyo ate bwe bivaamu tujja gendewo mu Lutansozi owulira amaanyi g'alina. Ku bantu abaali bamanyi obulungi mu mwali omugenzi Dr. Rutankome Kayiira eyamanya Museveni okuva e Tanzania ng'abala bonna tebannamutegeera. Dr. Andrew Rutankome Kayiira yategeeza banne Abaganda nti tebateekeddwa kwegatta ku Museveni wabula bajje beegatte bo ng'Abaganda bataase Obuganda bataasira eggwanga Uganda. Mu bantu Dr. Kayiira lwe yayita okuba nti bagenda okuba nga batuula boogere ku nsonga zino ng'Abaganda ne Bannayuganda mu mwali abantu bano wammanga wuliriza bulungi nnyo. Dr. Andrew Rutankome Kayiira yayita olukuŋŋaana oba meeting ey'ekyama eyalimu abantu bano kudisikasinga ku butya bwe bagenda okweggyako obufuzi obwaliwo. Muno kennyini yagituulamu nga yali agikulidde. Kwaliko omugenzi Dr. Sulaiman Kiggundu, kwaliko omugenzi Kamyankwanga, kwaliko Kiddu Makubuya ndowooza naye kati omugenzi simanyi bulungi. Kwaliko Alhaji Nadduli ne omugenzi kati Saamu Njuba n'abalala nkiddako n'abalala bane bali mu meeting ng'Abaganda abaaliwo n'abalala besobodde kumenya amannya gano. Dr. Rutankome Kayiira yabagamba nti obote abbi obululu bwa muganda munnaffe Dr. Paulo Kawanga Semwogerere Yoseri gwemusugumbiza naye Museveni si munnaffe yakajja era tetumanyi bigendererwa bye. Bano bw'amala bategeeza ebintu bino n'abagamba mujje tugatte amaanyi tusobole okulwana temugenda wa Museveni ompulira bulungi nnyo. Bamala okutegeera ebigo bya Kayiira kuba Kayiira baga nti mission ya Museveni temugimanyi naye nze ngimanyi mujje tugatte amannya tusobole okulwana okutaasa eggwanga Uganda n'okutaasa Buganda. Dr. Kayiira yategeeza Baganda banne nti mbeegayiridde mu nsonga zino temuyingizaamu omulangira eyali alidde Namulondo kati nga Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Nkiddamu Dr. Andrew Rutankome Kayiira yategeeza banne Baganda banne nti mu nsonga zetugendamu ez'obuyeekera zino temugeza ne muyingizaamu omulangira oba Ssaabataka eyali alidde Namulondo
Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri kati Kabaka mu mission eno gye tulimu tugikolenga ffe bwe tunama tumaze ogikola then tulyoke tuzeewo Kabaka na buli kimu ng'abaana ba Buganda. Abasajja bakulu bano bava mu meeting kubonna tekuli yatwala bigambo bya Dr. Andrew Tankome Kayiira ng'ebigambo eby'omugaso. Wamala ofubutuka mu meeting eyo ekiro Alihaji Nadduli oyo ali Eruweero ne gurupu ye bagenda buterevu nga basinkana Yoseti Babulu ekiro nga bamutegeeza nti munnange tubadde Kayiira atugambye bigambo bino ABCD naye tukoze tutya. Yoseri nge yalina enteekateeka ze enkambwe yabagamba nti oyo Dr. Kayiira mumuleke talina makulu mujje twegatte tusobole okuba nga tujjako gavumenti nze njabba buli kimu kimwagala era n'Obwakabaka bwemwinjabuzza mu buli kimu. Naye ebintu bino byonna babamala okuwogera ewa Museveni yaboogereza mu lulimi oluwoomerera bano wattu bakomekereza bayambye Museveni. Naye ekizibu ekiriwo Museveni yabagamba nti ebigambo Dr. Andrew Tankome Kayiira byayogedde bisosola mu mawanga ate nga ye Museveni si musosoze mu mawanga olwo atandise obbafumba. Bano we bakyukira obwongo bamaze okuva mu miiti ya Muganda munnaabwe bagenze wa Museveni bamunyumiriza Museveni baga nti oyo Tankome Kayiira akyuse ebigambo by'okusosola mu mawanga nze saze kusosola mawanga njala ggwanga nga liri wamu. Mu kuddamu okwo Museveni yagamba gurupu eno Kayiira mumuleke ng'ali yekka twegatte tulwane kyonna kye mwagala mujja kifuna era n'Obuganda bujja kuddawo buli kimu mujja kitegeera nga bwe kiri nga tumaze okuwangula. Museveni era yongera n'abagamba nti nze kyennwana kiri ekintu kimu kwe kufuna obuyinza n'okutereeza emirembe mu ggwanga Uganda. Bwe bamala okukkiriziganya ne Museveni bagenda mu maaso n'okuba nti banoonya ensimbi n'okunoonya Abaganda abeeyunga ku Museveni okugenda okulwana. Mu ekyo we nabanyumirizawo katono emyezi ng'esatu emabega ne mbagamba nti yensonga lwaki nti bano abasajja baagaana okuyamba Dr. Tankome Kayiira ne bayamba Museveni era ne batuukira ne Ssaabasajja Kabaka gye yali najja n'ayingira mu lutalo butereevu ng'amaze okulemesa munnaabwe. Kabaka waayingira mu lutalo. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyi. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Baka wa Nuupu ayogedde ne Gen. Museveni Musage y'emmwanyi nga bwe badde egenda maaso nuko bika nti etambula. Wonna we twaviiridde mu wiikendi ng'abali ku ludda oluvuganya gavumenti tugambe nti abakulu mu Buganda ne bannayuganda abawakanya etteeka lino babadde bibasobedde nga bagamba nti getuwulira matuufu oba gabadde gagamba ki nga galaga nti chairperson owa Buganda Caucus mu palamenti y'eggwanga Muwanga Kivumbi Muhammad yabadde ayogedde n'omukulembeze w'eggwanga nga bagamba nti Mbaka wa Nuupu ayogedde ne Gen. Museveni ng'ate tulina etteeka erikutte wansi ne waggulu mu palamenti ate nga yakulira Caucus. Tetuwedde ffe ekibiina kya Nuupu nakyo nga kisattira aba Nuupu nga basattira bagamba Muwanga akoze atya akaseera nga kana ak'obunkenke mu palamenti akulira Buganda Caucus ayogedde ne Gen. Museveni. Tetuwedde ffe
mawulire nga galaga nti Muwanga Kivumbi secretary yayogedde ne General Museveni era nti ne principal ne gamutuukako nti musajja wo Muwanga Kivumbi yayogedde ne General Museveni nga boogera ki ku nsonga z'emmwanyi. Era twategedde nti eddakiika zabadde 15 ku ssimu, eddakiika 15 ku ssimu, ababiri nga boogerezeganya. Era kituufu baayogedde nga ebyagenze maaso n'okulabika nti byatambudde. Kakati oluvannyuma lw'amawulire ago okuba nti gaavuddeyo, Muwanga Kivumbi yagenze okulaba nga ebyaddala amawulire gawandiika nti omukulu akulira Buganda Caucus ayogedde ne General Museveni. Kale n'atuliriza omusajja mukulu kyamwetaagisiza okudduka emisinde agende ku kitebe eky'ekibiina mwava ekya NUP annyonnyole babaka banne abagizi b'ekibiina kino n'okusinga amatize principal nti yadde mukulu wabiwulidde nayogedde ne General Museveni naye si byabadde byakyama ate sinze nabipulaninze. Kivumbi alabako ku kitebe ky'ekibiina kya NUP ng'agamba nti wama principal byabadde bwe biti, principal byabadde bwe biti, temunkomerera, mbamanyi muli bakomerezi balungi. Muwanga nga mu mbeera yatemunkomerera ng'alina okukakasa ekibiina, alina okukakasa abawagizi be, alina okukakasa abantu ba Buganda nti wakati mu byonna ebyawuliddwa nti yayogedde ne General Museveni byabadde bituufu, naye nti bino bye byabaddewo. Temunkomerera, musooke mulindeko mbanyonyole. Kivumbi nga bwagamba mulindeko mbanyonyole. Saba principal kyabadde bwe kiti okusinziira ku Kivumbi agamba nti yasaba meeting, harmonization meeting, wabeerewo meeting y'okulabika nti embeera bagiteesako buteesa waleme kubeerawo shutdown wakati mu parliament ku fulo, nti alina speaker atuukirira speaker mugamba nti owaye mbadde nsaba tubeeko engeri gye tukola ki tuwe omukisa buli kimu kibe kitegeera etteeka teryandiise kuba nnyo okulaba nga tukutukola ki etteeka eno teriyita abantu mu Buganda tebalyagala tteeka fu ligenda kunyigiriza mulimi nti balina speaker basisinkanye Muwanga Kivumbi ne speaker mugamba nti anze siina buzibu ababaka bonna nja kubawa omukisa boogere, nja kubawa omukisa bonna boogere, siina gwe ngenda kumma mukisa. Naye ate okimanyi nti ndi speaker siina bwe ngenda kulabika nti njira nze ekintu jjukira kiri ku fulo ya parliament. Ono amugamba nti mbadde bwe kiba kisoboka obuligobe tekisoboka, naye mbadde ndowooza osobola okwogerako n'omukulembeze eggwanga. Ono Muwanga nti alemera ku speaker mugamba nti kigobe kono nti osobola okwogerako n'omukulembeze eggwanga ku nsonga y'emmwanyi tulabe nga tukimaliriza bulungi. Awo wennyini nti speaker we yasikiddeyo essimu n'akubira General Museveni n'amuwa Muwanga Kivumbi ne boogezeganya n'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga y'emmwanyi okumala eddakiika zabadde 15 n'ambirira. Kyokka Kivumbi agamba wakati mu kunnyonnyola agamba nti eddakiika zonna ze nayogedde naye yabadde ankambuwalira ng'abula kunvuma buvumi nga nangamba ndi mutujju njagala kusuula gavumenti simanya biki byonna, nti General Museveni teyabadde na bigambo biwooma eri Muwanga Kivumbi akaseera k'eddakiika 15 ze babadde boogerezeganya wakati ku ssimu. Nti naye tewabaddewo kukuba ssimu kugenderere nti oba oliawo ateese ne General Museveni ku nsonga z'emmwanyi, wabula ekyabaddewo nti bwe yagenze wa sipiika bwe yaremedde nnyo ku sipiika bwe kumugamba nti kankube essimu, kankubire pulezidenti essimu yogere naye tulabe bwe tugenda okukigira. N'ayogera ne pulezidenti w'eggwanga okumala eddakiika zabadde 15. Bino byonna Muwanga Kivumbi yavuddeyo n'abinnyonnyola ekibiina kya NUP ne principal ng'awulira, era agenze musajja bwattu okumaliriza nga emisumaali gye babadde bateeseteese omukomerera nga bagizizzayo nga olula otusoma okugonde olula buuzo w'e Masaka olula
tuba kutegeera nti dda wabadde mu kkobaane obadde owedde Kivumbi obadde owedde buuzako we Masaka buuza we Masaka kakali ye Kivumbi ne yejjeerera yannyonnyodde abakulu ne balweka nga baamatidde bye yabannyonnyodde mu bufunze n'aba nga yejjeeredde emisumaali gye babadde batandise omukomerera ebigambo bibadde bitandise okwogerebwa nti Kivumbi yalidde ne birabika ng'ebyakkakkanye mu kaseera kano.